Okubikkulirwa essula 22. Awo malayika n'andaga omugga gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu oguva ku ntebe ey'obwakabaka eya Katonda era ey'Omwana gw'Endiga ne gukulukutira wakati w'enguudo z'ekibuga ekyo. Eruuyi n'eruuyi w'omugga ogwo waaliwo omuti ogw'obulamu ogubala ebibala emirundi 12 omwaka nga gubala buli mwezi, amakoola gaagwo nga gakuwonya amawanga. Eyo teribaayo nate ekikolimo. Entebe ey'obwakabaka eya Katonda era ey'Omwana gw'Endiga eneebeeranga omwo, era abaweereza ba Katonda banaamusinzanga. Banaalabanga amaaso ge, era erinnya lye linaabeeranga mu byenyi byabwe. Ekiro tekiriddayo okubaawo, era tebalyetaaga kitangaala kya ttaala wadde ekyenjuba, kubanga Mukama Katonda ye anaabeeranga ekitangaala kyabwe, era banaafuganga emirembe n'emirembe. Awo malayika n'aŋŋamba nti, ebigambo bino bituufu ddala era bya mazima. Era Mukama Katonda awa abalanzi Mwoyo we, atumye malayika we okulaga abaweereza be ebyo ebiteekwa okubaawo amangu. Laba, njija mangu. Wa mukisa oyo akwata ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino. Nze Yowanne, nze nawulira era ne ndaba bino. Bwe namala okubiwulira n'okubiraba, ne nvuunama okumpi n'ebigere bya malayika eyandaga bino. Ye n'aŋŋamba nti, leka ekyo tokikola. Ndi muweereza munno era mpeerereza wamu ne baganda bo abalanzi era n'abo abakwata ebigambo ebiri mu kitabo kino. Sinza Katonda. Era n'aŋŋamba nti, ebigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino tobikuuma mu kyama, kubanga ekiseera kiri kumpi bibeewo. Naye nga tebinnabaawo, omwonoonyi kaayongera okwonoona, omugwagwa asigale nga mugwagwa, akola ebituufu ayongere okukola ebituufu, n'omutuukirivu asigale nga mutuukirivu. Laba, njija mangu. Ndijja n'empeera nsasule buli omu nga nsinziira ku bye yakola. Nze Alufa ne Omega, ow'olubereberye era nsembayo, entandikwa n'enkomerero. Bamukisa ababooza ebyambalo byabwe balyoke bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu era bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Naye abo aboonoonefu, n'abalogo, n'abenzi, n'abasiba abantu, n'abasinza ebyo ebitali Katonda, n'abo bonna abaagala era abakola eby'obulimba balibeera bweru. Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ab'omu bibiina by'abakkiririza mu nze ndi muzzukulu wa Dawudi era nsibuka mu ye. Nze munyenye ey'okumakya eyakaayakana. Mwoyo n'omugole bagamba nti, jangu Mukama waffe Yesu. Era buli awulira bino agambe nti, jangu Mukama waffe Yesu. Buli alumwa ennyota gye era buli ayagala amazzi agawa obulamu akkirize okugafuna awatali kusasula. Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino nti, alibyongerako, Katonda alimwongerako ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Era buli alikendeeza ku bigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino, Katonda alimuggyako omugabo gwe ogw'ebibala by'omuti oguwa obulamu, n'ogw'omu kibuga ekitukuvu ebyogerwako mu kitabo kino. Akakasa bino agamba nti, weewaawo, njija mangu. Kakibe bwe kityo. Jangu Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu akwatirwe ekisa abantu ba Katonda bonna. Amiina.